here in the heart of Democratic Republic of Congo jungle, where the Allied Democratic Forces rebels have been hiding. Poor terrain, but the Uganda People's Defense Forces and Armed Forces of the Democratic Republic of Congo soldiers are determined to flush out the ADF rebels out of the jungles. Yes, all right. Mbalamusizaako nnyo mukuliko obwakedde oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza. Kaakati olunaku olwaleero mu byafaayo eggwanga erya Uganda ssaako n'eggwanga erya Rwanda lyatandise withdraw plan okuva mu Democratic Republic of Congo. Wuliriza nkugambye olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 29 omwezi gwe tulimu ogwa May omwaka 2026 eggwanga erya Uganda ssaako n'eggwanga erya Rwanda basazeewo okutandika ku withdraw plans ku nteekateeka ez'okuwithdrawinga amagye gaabwe bano bombiriri nga baali beegasa ab'omukago ba Aries okubanga bagenda maaso n'okulwanyisa abayeekera mu Democratic Republic of Congo. Kati olwaleero batandise okubeera nga bakola plans ez'okuwithdrawinga okuva mu Democratic Republic of Congo. Wiiki eyise emabega mu June ng'ennaku z'omwezi 5 olutalo lwabalukawo mu Kisangani oluvannyuma lw'okubeera nga basojjaganya n'okurashinga okuliraana ka strategic position mu kibuga ekya Kisangani. Kuno confrontation eno eyajjanga engeri ey'okusaaga yafuukamu ennaku 6 ez'olutalo sinziggu mu kibuga ekyo ekya Kisangani era ne lufuuka one of the deadliest urban battle nga mu second Congo War mu byafaayo. Zaali ennaku 6 nga waliwo just butakkaanya confrontation ne bakurashinga ne batandika olutalo sinziggu olw'ennaku 6. Kyokka ezo ennaku 6 zaali zitegekeddwamu okubeera nga bawithdrawinga amagye gaabwe okuva mu Democratic Republic of Congo. Kyekyabaawo pulaani ezaaliwo n'enteekateeka n'agreement ezaali zikoleddwa nti amagye ga DRC amagye g'eggwanga erya Uganda saako ne Rwanda ga withdrawing okuva mu Kisangani mu Democratic Republic of Congo. Naye ate oluvannyuma ennaku ezo baali bawadde 6 ez'okukoleramu activity eno exercise eno okwe-exercisingiramu ne zifuukamu deadly days, zaafuukamu day war, olutalo sinziggu era olwafiiramu abantu enkuyanja n'enkuyanja. Wuliriza, njagala okujjukiza nti oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza. Gwe n'atannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, ntegeeza mu abali e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia mwenna abeekumidde ku mukutu guno mwabajja mu comment section nammwe mbebaza nnyo ekyensusso. Wuliriza, ennaku 6 zifuuka zitya olutalo, ye kyeyagaana okugatta mu biseera ebyo. Kati tujjukire bulungi nnyo ku lunaku olwo tujjukira mu 2000 Uganda n'eggwanga erya Rwanda amagye gaabwe forces zaabwe zaatandika implementing a United National back demonstrations. Batandikawo agreement ne United Nation eri mu bibuga ebya Congo naddala mu Kisangani. Mu ddakiika esembayo yabakemekkereza okusinza ku agreement gye baali bakoze, bakemekkerezebwa mu ddakiika esembayo era ne kirema okupreventinga break out ey'olutalo wakati w'ab'omukago bano ababiri ba former allies, twogera ku ggwanga erya Rwanda n'erya Uganda. Agreement eno yali following weeks eyaraisingibwa. Wuliriza, yali egoberera oluvannyuma lwa Uganda People's Defense Force ejjekkulu erya Uganda erya UPDF okubeera nga bali baraisinze tension wakati waabwe n'eggwanga n'amagye g'eggwanga erya Rwanda ge twandiyise Rwandanese Patriotic Army RPA. Wuliriza, kakati nno oluvannyuma lw'okonfrontinga tension eyabalukawo, bano bombiriri abaali bagenda maaso n'okuoperatingira mu Democratic Republic of Congo
okujjukira obulungi bano baali bagenda maaso n'okupaletingira mu Democratic Republic of Congo oluvannyuma lw'okubalukawo oluvannyuma lw'olutalo olwali lubaluseewo lwe twayita wider second Congo war. Ebintu ne bisajjuka era embeera n'esajjuka. Oluvannyuma lwa mediations efforts enteeseganya ezaagenda maaso mu Mwanza, Tanzania, gavumenti zizina ebbiri zakkaanya nti nga May nga 29 lujja kubanga olunaku olujja okuba nga lumaakingiddwa officially batandike phase ey'okuwithdrawinga amagye gaabwe saako n'ebyokulwanyisa ebiri heavy weapons okuva mu kisaaganyi mu Democratic Republic of Congo. Ennaku z'omwezi nkugambye zaali nga 29 omwezi ogwa May. Mediation olutuula lwalabikawo wakati w'eggwanga erya Uganda n'erya Rwanda, wakati w'amagye gano gombiriri. Era byatuuga mediation eno yali mu Mwanza mu Tanzania. Njagala owulirize nga gavumenti zino zirina okutuula okwagulinga officially batandika okuwithdrawinga amagye gaabwe okugajja mu kisaagani saako n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi eby'ettabbu ebiri dangerous nabyo biwithdrawingibwe bive mu Democratic Republic of Congo. Ebyo tubijjukira bulungi nnyo. Okusinziira ku arrangement, amagye gombiriri gano gaali gasuubirwa okupuulinga forces zaabyo mu ngeri eri roughly okuva mu kilometers 100 okwesuula ekibuga mu center, era okwo nga balina okuleka emabega amagye aga limited joint security egende mu maaso n'okubanga erabaalaba project strategic protecting strategy eyali egenda mu maaso n'okukolebwa mu kisanganyi, naye nga gano amagye amalala gabwithdrawinze kilometers 10 awe nga balese ekibuga emabega, era we bate bakkaanya kino nga kyalina okuba nga kikolebwa, era nga balina okuleka amagye ga lubatu bombiriri emabega gabeere nga gakalabalaba galabirize strategic installations ezaali zikoleddwa naye nga ziri under supervision eya United Nations nga bwe bagenda maaso n'okubuzaavinga ensonga eno. Kiki ekyagenda obukyamu? Wuliriza. Kugambye zaali ennaku 6 ne zivaamu deadly war era abantu nkuyanja abaalufiiramu. Ngezaako kujjukiza kuzzaako mabega. Ennaku nga zigenda maaso n'otuliidinga nga May 29 ba senior military delegations okuva mu mawanga gombiriri mu Uganda saako ne mu Rwanda gayingirawo gatonya mu kisanganyi okusobola okulaba nga bekkaanya process ene nti oba egenda mu maaso ddala process gye twataddeko omukono mu Mwanza egenda mu maaso. Twagala amagye g'amawanga gano abiri erya Rwanda n'erya Uganda gadde emabega kilometers nga 10 okwesuula ekibuga, wasigadewo amagye ga lubatu gagende mu maaso n'okulabiriza project ezigenda mu maaso, naye nga bataddewo neutralize army bagenda mu maaso n'okulakola kalabalaba ono aba UN. Kakati oluvannyuma nga tunatera okusembera agreement day, kigambibwa ba senior military delegations okuva mu mawanga gombiriri gatonya ku kisaaganyi batandika okulaba process eno ddala yatuukiriza ddala egenda mu maaso, abasajja batuukiriza bye twateesikako omukono. Tebabanga basajja batusibye ekimmooni nga fa bagenda mu maaso n'okuba nga tuwithdrawinga nga bo basigaddeyo. Kakati waaliwo okwekengerakengera, buli omu nga yeekengera munne, nga Rwanda yeekengera Uganda, Uganda ayinza obutawithdrawinga majeege n'asigalayo ffe ate ne tujjayo agaffe, nga ne Uganda yeekengera Rwanda ti Rwanda ayinza obutawithdrawinga majeege n'alekayo agaffe. Kati so kye tulina okukola tusooke tugende tumale okusuula enkessi. Bano bombiriri
Kagame ne mwami Yoweri Kaguta Museveni bagenda ne basuula enkesi wakubalaba nti kati ba mukwano naye edda emabegako babadde kabwanango naye nga ki ekibatta buli omu wakyalabiriza munne oza ki kye baali baagala mu kisaaganyi bye by'obugagga ebigambibwa ebyali mu sayidi eyo nga buli muntu agala birekera munne wuliriza kakati nno reports okuva mu kibuga zaalaga nti Ataris position zaali zigenda mu maaso n'okubeera nga zikolebwa baali bagenda mu maaso n'okusenvula era endagaano yali etambula bukwakku kigambibwa mbu naye mu kaseera ke kamu tanks ne ballistics missiles saako ne heavy weapons zaali zigenda mu maaso n'okuggyibwa ku front line mu positions ezirimu operations okugenda mu maaso n'okuwithdrawinga nga get underway nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola ki nga bagugumbulula nga bawithdrawinga nga baddiriza emabegere ebyokulwanyisa ebyobulabe ennyo weapons zaali zirabiddwako nga ziggyibwa ku front lines okuva ku lutalo nga bagenda mu maaso n'okudda emabega kitegeeza agreement mediation baali bagiwadde ekitiibwa eyatuula mu Mwanza kati biki ebyagenda obukyamu wuliriza tunuulira nagambye oli ku UG update civic sinziro banga otuwuliriza tukyagenda mu maaso wuliriza tukyagenda mu maaso embeera yali ya bunkenke ebyokulwanyisa byalabibwako nga wenkugambye nga bagenda mu maaso n'okubijjayo Uganda negenda mu maaso n'ejjayo tanks zaabyo ballistic missiles ebyokulwanyisa ebya tabbu byalabibwako nga bano bagenda mu maaso n'okuba nga bakola ki nga babijja tekwali kusaaga tewali muzannyo naye nga operation official etandika tension obunkenke bwasigala bulidde nje wasigalawo embeera ey'obulabe ennyo walabikawo obunkenke nga buli waggulu nnyo obw'ekika ekyawaggulu nkugambye operation ng'etandika ey'okuwithdrawinga tension yalabikawo mistrust n'ebeerawo era embeera n'esigala ate nga ya bulabe nnyo n'okusinga nga weebadde walabikawo embeera ey'obulabe from nowhere obunkenke bwabalukawo wuliriza sayidi zombi mu bwangu zaatandika okubeera nga zeerumiriza nga Museveni oba Uganda erumiriza Rwanda buli omu yatandika okulumiriza munne okulemererwa okufulfiringa compromise ezaakolebwa mu agreement buli muntu yatandika okusonga munne Uganda ng'asonga mu Rwanda nti walemereddwa otuukiriza ekyali mu agreement mu kaseera ako nga bali mu strategic operation ey'okuwithdrawinga ng'era balabiddwako ebyokulwanyisa eby'ettabbu ebyobulabe amagye agasinga missiles zonna zitandise okuba nga ziwithdrawinga baddirira tanks nga ziddiriza kati buli omu n'atandika okusonga mu lunno olunwe gamba ggwe Uganda waganye otuukiriza ebyali mu ndagaano Rwanda nayo ng'agamba naye waganye okutuukiriza ebyali mu ndagaano era ne bagamba eggwanga erya Rwanda we bava ku kyokwerumiriza kyekyaddirira Uganda ne Rwanda okumanya bino ebintu bibeeranga bipaatiikewo just nti entalo ezaali zigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo bano bennyini be baali bazeetonderawo okusigala nga balinamu omukono mu DRC ne basobola okuwa observers report ezibalaga nti no bali mu kulwanyisa era balina kye balwanyisa mu Democratic Republic of Congo uliriza kugambye gwe atannatweyungako bambi kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko obeere nga otweyungako Uganda ne Rwanda bakomandazi baabwe batandika creating allegations ebigambibwa nti troops zaali zigenda mu maaso n'okukwekebwa mu bibira ebyetoolodde ekibuga era nti reinforcements zaali zikwipingiddwa mu bibira ate mu bwangu ennyo zaali ziggiddwayo okuva okuliraana positions ezigambibwa
zaali zimaze okukwekebwa n'okujjayo n'okugibwayo mu positions ezaali ziteekeddwako endagaano okuba nga withdrawinga troops zonna zigibweyo. N'ekigambibwa nti bano baatandika okwerumiriza nga buli muntu agamba ono bwe yabadde akola withdraw equipment ezimu yazikwese n'okuliraana akabuga mu bibira awo, zonna tebaazigyeyo. Nga Paul Kagame agamba Museveni ebyokulwanyisa ebimu yabirese mu kabira okuliraana ekibuga, nga ne Museveni agamba Kagame ebyokulwanyisa naye alina we yabikwese byonna teyabigyeyo. Buli muntu yatandika okulumiriza munne. Watandika okubeerawo ebyogerebwa ebitondebwawo ku budde obwo. Ki ekyalemesa withdraw yali egenda mu maaso okubeera ng'eri unsuccessful? Ebiseera ebyo nga we nkugambye abalala kye bayita nti withdraw era n'okwerumiriza, bano baateesa nze kyemmanyi tibabeereko ne kibatondawo ekiyinza obbalemeza mu lutalo, nga buli muntu alina waafunira. Of course abaali ba victims be bali abajaasi ba Uganda saako n'aba Rwanda. Bano be baali ba victim abagenda maaso n'okuttibwa mu lutalo luno, bettiŋŋanangako basobole okuteekawo obujulizi nti olutalo lugenda mu maaso era enteeseganya ziremeddwa. Bo basigale Museveni ne Kagame nga beeyoolera ku by'obugagga ebigenda mu maaso, eno abaana baffe we bafa, eno amagye we gattiŋŋana. Ekyo muyinza okuba temwasobola kitegeera, naye nzikiriza nkikutegeeze kati. Nagambye Doli ku Yugi Update Civic Sinziro Bango otuuliriza. Gwatannatweyungako nagambye kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Wuliriza. Oluvannyuma lw'okwerumiriza ne bateekawo embeera era ne baleetera aba observers aba United Nations okukkiriza nti nno ddala kituufu olutalo luno lukyagenda mu maaso. Abasajja balemereddwa okuplayinga ne agreement ezaali mu Mwanza. Kati ki ekiddirira? Kakati nno okuba nti wakulyetingibwawo mistrust, waliwo obuteesigaŋŋana. Kakati n'enteekateeka eza ceasefire zaaleka amagye gombiriri nga gali armed in heavy armed, nga bakwataganye n'ebyokulwanyisa ebiri armed ennyo, ebiri heavy, ebizitowa, era ne bastationinga okulooza nnyo n'okuliraana akabuga akalala akali kaliraanye Kisanganyi, nga bakutte ebyokulwanyisa ebya ttabbu bombiriri, amagye g'e Rwanda n'aga Uganda, olw'okuba nti nno baalemererwa otuukiriza endagaano, buli muntu yeekengera munne. So ng'ekyali kirina okukolebwa withdraw no singa yali ekoleddwa, kitegeeza mu nfa ezo balina okulekawo neutralized army, amagye agali neutral nga tegalina side. Aba UN be balina okuba nga baprovidinga security awo, ne baoperatinga ne strategic installation nga bagenda maaso n'okubeera nga bakola ki, nga bazigaidinga. Naye ensobi eyakolebwa kugamba nti nno tugenda lekawo amagye, buli omuntu alekewo ga lubatu gagende maaso n'okulabiriza strategic installation badde genda maaso n'okukolebwa. Awo waliwo ensobi ey'amaanyi, era bano tebasobola kugenda kilometers 10 ng'ebaali bagambiddwa. Wabula batambulako katono ne bastationinga ate mu kabuga akaali kaddirira. Akabuga akaali kaddirira buli muntu n'asigalawo n'ebyokulwanyisa bye, tanka, misozi, buli byakulwanyisa by'omanyi eby'obulabe, bano baasigala nabyo. Wuliriza. Ng'ekigendererwa ki? Buli omu yeekengera munne nti ayinza okusigala n'atwala n'awambako munne omunyago. Okufeyiringa okutuukiriza May ng'ennaku z'omwezi 29 demilitarizations process eno ng'egaanye. Wabula walabikawo embeera endala ey'entiisa era ey'obunkenke. Just 1 week later, 1 week just ng'ennaku z'omwezi 5 mu June, okulwanagana kwabalukawo omulundi omulala mu Kisaagani oluvannyuma lwa series of military provocations, oluvannyuma lw'okusojjaganya okwali kutaggwa saako n'okurashinga mu strategic position
mu kibuga kino ekya Kisaaganyi era ne kufuulwamu 6 days war, one of the deadliest urban battle of the Second Congo War. Olutalo awo we lwatandikira zaali nnaku 6 ng'ennaku z'omwezi 5 nga buli kimu kimaze osetolingibwa baatandika okwerumiriza mu nnaku ezo nga bajja beerumiriza bwe baatuuka ng'ennaku z'omwezi 5 buli omu n'astage nga mu kabuga akaali kaliraanyeewo then nga 6 nga 5 nga tezinnaggwako ekiro ky'olwo olutalo lwabalukawo sinziggu. Wuliriza tukyagenda mu maaso okyali ku Yugi Update TV kosinzira obba ng'otuwuliriza. Kakati nno oluvannyuma ennaku 6 eggwanga erya Uganda ne Rwanda amagye gaabwe bombiri bano baalwana olutalo watali wadde kwetiitiira nga bakozesa arteries, nga bakozesa motors ne weapons ez'amaanyi saako ne tanka. We njogera ku motors bye bino bye njogerako. Olutalo we lutyo we lwali, olutalo lwali lwa bunkenke. Mu densely populated civilians neighborhoods, ku mulirwano gw'abatuuze bannansi b'eggwanga erya DRC, olutalo luno lwagenda maaso n'okukaggyibwa. Awo nga bayingira section mu Kisangani, basiviliani baafuuka trapped masekkati g'olutalo mu rival army nga bagenda maaso n'okwewandulira amasasi. Bano abantu be bagenda maaso n'okuba nga balugulamu akaba. Ekitongole kya Uganda Human Rights Organization saako ne United Nation kyafulumya lipooti oluvannyuma nga bagenda maaso n'okwestimatinga bateebereza nti tusuubira abantu abawera mu 1,000 n'okusobamu be baafudde mu lutalo luno, saako ate abalala 10,000 be bagenze maaso n'okuba nga balumizibwa mu lutalo luno lwagenze maaso. Mu masomero, ewaka, mu malwaliro bonna baafudde. Amasasi gaatuuseeyo, entalo zaatuuseeyo mu makyaki. Era bonna bano baasafalinga. Distraction eno eyaliwo just butakkaanya bwali bwa second bwa nnaku bunaku. Abantu 10,000 ne bafa, 10,000 ne balumizibwa tebaafusigaza magulu na mikono. Kyaki ez'amasomero abaana battibwa 10,000 nkuyanja. Kyekyo ekigenda mu maaso oba ze ntalo. Wuliriza tukyagenda mu maaso oli ku Yugi Update TV kosinzira obba ng'otuwuliriza. Kati nno olutalo lwasikatalinga relationship wakati wa Kampala ne Kigali era ne lukyusibwa bano ab'omukaga ababiri okubeera nga barushapinga politics mu African Great Lake regions emyaka egiyise emabega. Era be baateekayo entalo nga wenkugambye. Kakati oluvannyuma lw'ebyo byonna olunaku olwaleero bakugambye okusinziira mu history eyayisibwa Uganda ne Rwanda kati olwaleero lwe basazeewo ng'ennaku z'omwezi 29 bawithdrawinge troops zaabwe okuva mu mwaka ogwa 2000 kati mwaka tuli mu gwa 2026 2026 basazeewo okukkaanya plan n'enteekateeka zitandise okukolebwa okuwithdrawinga troops zaabwe buli omu ajjayo ebyokulwanyisa bye n'amagye okuva mu Kisaaganyi. Kati ki ekikuleetera okulowooza nti nno ekyalemesa mission eno okusakseedinga luli eri
mu myaka giri egyayita kati tebiriiwo era luno egenda kusucceedinga. Ki ekikuleetera okulowooza nti ensonga ezaabaviirako luli eri obutakkaanya okugeza okwekengera buli omu nti yali alina waakukumya ebyokulwanyisa ng'ayagala kukuba munne kimmooni kumuyisa ku litalaba asooka addeyo ng'ali heavy equipped asooka awambe akabuga akakisaagane. Ki ekikuleetera okulowooza nti endowooza eyo leero teriiwo? Ate mu kano akaseera nga tulaba kazibu nnyo of which kati wano balinawo obutakkaanya, Paul Kagame ne Museveni balinawo obutakkaanya, era Kagame teyalabikako mu kwerayiza kwa mukulu Yoweri Kaguta Museveni okubaddewo jjojjuuzi, era ng'ensonga eraga nti nno leeta twamala ne tukizuula nti Paul Kagame yali agenda mu maaso n'okuba nga yeemulugunya ng'agamba entalo zino ez'abayeekera ba M23 tuzirimu babiri era asingamu omukono ye mwami Yoweri Kaguta Museveni. Naye lwaki Abamerika bye baba basanctioninga sanction bazitadde ku ye yekka, bazitadde ku Paul Kagame, era nga yeebuuza lwaki, era obutakkaanya obwo bwaliwo. Kakati balinamu obutakkaanya ate mu kaseera ke kamu okuteeseganya kuzze ba withdraw plan etuuse, golowooza egenda kusucceedinga ng'ate kati buli muntu yeekengera munne mu kaseera kano nga tewali nkwatagana. Ye kyali kibalwanya luli era oba olaba kasita olaba nga basazeewo nti kati tusazeewo amagye tugenda gajjayo, troops zaffe tugenda ziwithdrawinga, amawanga gombiriri ne gakkaanya, manya ekyali kibalwanya kyaweddeyo baakimazeeyo. Kasita olaba nga bagajjeyo nga bakkiriziganyizza, manya eiza ekyali kigenda mu maaso n'okubalwanya kiweddeyo, tewakyali yadde n'akamu. Bwe biba bya bugagga babisimye biweddewo, kati balaba tewakyalina mugaso, kati beebuuza lwaki tetudde eka abaana tubazze ewaka. Omanya baateesezza nti olutalo engeri gye lukoze eki gye luwedde bagenda kwefuula abamaliriza olutalo. Naye gwe ngolooza nsonga ki yali ebalwanya luli? Bwe baali bagenda maaso n'okulwanyisa bayeekera, gwe wookisuubira? Era bwe kiri sirowooza. Kaakati oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna gwe nkugambye kasita olaba nga bakkiriziganyizza era amagye ne ga withdrawinga, manya waliwo ekikyamu ekigenda eyo nti eiza ekyali kibalwanya bamaze okikukusa era tebakyalina nsonga gye beetaaga ku siini eyo, kubanga luno olutalo lussa abantu kamaala. Luno olutalo baganda baffe bannyinaffe bafiiriddeyo okuva mu 2000 ng'olutalo lukyagenda mu maaso, luli mu kisaaganyi mu Great Lake Regions. Kati ki ekiyinza okulowoozesa nti nno kati olutalo lugenda kuba lukomekkerezebwa nti bano baatuuse ku nzikiriziganya? Ye ki ekibadde kibalwanya? Nze sirabawo na mbeera egenda mu maaso na bawalaŋŋanya. Bano bombiriri bakwatagana nnyo, Paul Kagame ne Rwanda. Byemu ku byokulwanyisa ebyali bikozesebwa mu lutalo olwo, era abantu bagamba nti abantu abasukka mu 1000 be baafa, towakana, kubanga ebyokulwanyisa ebyali bikozesebwa byali bya ttabbu nnyo, byali bya bulabe nnyo. Wano tebwali lutalo wakati w'abayeekera na ggwanga, waliwo lwali lutalo wakati w'eggwanga n'eggwanga, nga buli ggwanga lyagala okulagako linnewaalyo nti naffe tuli well equipped. Ebiseera ebyo nga bakyakuba ssente z'omuми bw'omusolo nga zonna zigenda mu maaso mu byakulwanyisa, nga n'ebyobugagga ebibbibwa mu DRC bagenda maaso na bigula mu byakulwanyisa, basobole okuteeka olutalo Ssinziggu mu Democratic Republic of Congo, basobole okubeera nga beefuga territories ezo, beefuga amatwalo ego, kwegamba nga basiisidde eyo, basobole okwolesa eryanyi nga buli ggwanga liragako linnewaalyo nti ffe abasinze embavu, ffe abasinga kino. Naye nga toweerabira akakodyo nga Museveni ne Kagame bo basekera mu kigumugunyu, olw'ensonga nti bano bali bagenda maaso n'okuttingana magye bannansi bo nga balina intention ezaabwe zaali ndala nnyo. Olw'obudde nzikiriza nkomaawo. Oli ku UG Update Civic Sinzo Bango tuwuliriza yakatweyungako nkutegeeza nti wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako nnyo. Mbatumiddeko mwenna abajja mu comment section, nammwe abalayikinga n'abasharinga.
here in the heart of Democratic Republic of Congo jungle, where the Allied Democratic Forces rebels have been hiding. Poor terrain, but the Uganda People's Defense Forces and Armed Forces of the Democratic Republic of Congo soldiers are determined to flush out the ADF rebels out of the jungles. The area liberated from the activities of